Musana Banabasaka, Mukeyo, Abuza Fonze Mayruth, Mayruth Nancha. Music atambula atya mama? Music, Nambete atambula bubi nedda. Atambula bulungi. Okay. Taina buzibu. Mayruth obadde otubuzeeko amazima ddala. Mayruth nga gyendi, omanyi obulamu kale bubeera bugazi. Mubeeramu emirimu, mubeeramu famire, mubeeramu okusoma, mubeeramu ebintu bingi. Waliwo oluusi limu erikutwaliriza naye nga gyendi. Okay, Mayruth akadde kano soko tubuulire kigenda kitya project za music oyinawo empya ezitambula? Project ya music nga akajja mu studio kati. Eri audio naye nga video yanja kuba njibirizinga mu January ndowooza. Byonna ebina bigenze bulungi. Okay, abantu bayinza okuba baagala okumanyako Mayruth azaalibwa wa? Azaalibwa Luweero. Luweero. Okay. Ayitawo Buyisi. Ndi mwana w'eruweero eyo. Enyawo. Yesebo. Okay, akadde kano oyina ekibiina ky'oyimbiramu oba okyali wekka okikuba wekka? Era kino kirina kibiina kye nyimbiramu. Bisingo. Okay. Bisolo. Ate era nga kale mbadde sinaba kwagala nnyo kudda mu bibiina. Okay, okuyingira okuyimba otandika mwaka ki? Yali 2007, 2008. Okay, otandikira mu kibiina ki? Nasooka kuyimbira nzekka naye kale group yasooka okunyaniriza eri Diamond Production y'omukulu Kasolo Bwama. Ye group yasooka okunyaniriza okukola nayo. Yes. Okay, naye kusoomooza ki kosanze mulimo guno ogw'okuyimba? Okusomoozebwa si kutono kungiko. Music yeetaaga obudde bungi nnyo. Oluusi ate ng'obudde bw'omuntu obanga gwoddukanya music wo. Kiyinza okubeerera ekizibu okukwasaganya music n'ebintu ebirala kati neweesanga nti oluusi weekubira eno mu birala music n'abanga atambula ku sipiidi entonotono. So okusingira ddala kusomozebwa kw'ensansi nti mbadde sinnafuna muntu kale siŋŋamba nti asobola okumpromootinga nti nembeera nti no nina ebirala byensobola okwasaganya nga naye zikwenyinda naye bwampromootinga kale promotion eyo ndowooza kisinga okuba ekizibu. Okay, nyabo kati bw'oba toli mu muziki okolako biki ebirala? Nasalawo nze okubaako abaana atabala bentendeko okuyimba. Ndi mutendesi w'abayimbi. Tendeka abaana okuyimba n'abantu abakulu. Okay. Yes. Okay, obate n'emirimu gyange okuba sina ne family. Yes, sina family. Okay, kati bafanizi bo ki ky'obagamba Mayruth Nancha Kaweesi? Ogamazeyo amanya. Kale abafanzi bange nanyi babeeremu ababeera Facebook nagamba Mayruth nze nkyamwagala mbasuubiza ekintu kimu kati kulange omwaka ogujja kuba teguno mbaddemu kale nga nnyimba mpolampola naye ate omwaka ogujja njagala ekintu kiwanikako naye ng'okusingira ddala abasinga obungi munnindire nnyo mu gospel music. Okay, wakyusaamu kati okuba gospel? Okusingira ddala. Abantu bajjukizemu kali akayimba Emimwa Emititinge. Newe munvuma bino mbikolera mwami wange yayagala ntibasabina yanyumirwa Emimwa Emititinge. Okay, ate akapya kali katya? Akayimba akapya kangoma nganda. Kayimba ka gospel kagamba sirya mubiri na musaayi ebyokulwanyisa bikaweebwa naye kiremaanyi nnyo tewali mulaba kitambala kankaddemu sirya mubiri na musaayi ebyokulwanyisa bikaweebwa naye ebiwangula entalofo tewali mulaba kitambala